Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Nakiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Nze omubejjalu wedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdallah and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A good evening to you all our viewers. Tubalamusizza mwenna Bannayuganda abawangaalira wabweru w'eggwanga ne Bannayuganda bannaffe abawangaalira wano mu nsi yaffe Uganda. Nateera omuweerezaawo Nixon Segawa nzize nate ne programu yo eŋŋanzi eyitibwa Diaspora Link. Tukutegeeza era tukujjukiza nti mu programu neeno tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku Bannayuganda, baganda baffe era bannyinaffe, bazadde baffe abo abawangaalira wabweru w'eggwanga lino Uganda. Olunaku lwaleero ntuusa okusaasira kwange eri Bannayuganda mwenna abafiiriddwa ko abaagalwa bammwe mu bomu ezabwatuse wali kumpi ne Parliament wamu ne ku CPS. Era ddala tunyolwa awamu nammwe kyakusaalirwa nnyo era ekikolwa ekyo tukivumirira. Kikolwa si kya mulembe era kikolwa si kirungi kubanga kifiiramu bannaffe bangi basaalumanya ne naalumanya. Olunaku lwaleero tulina omulamwa gwe tuzze okuba nga tutunuulira wano ku Alternative Digital. Tuzze okuba nga tutunuulira omulamwa gwe twayise nti twagala okuba nga tutegeera emitendera egiyitwamu okuba nga tukomyawo emirambo oba ebisigalira by'abaganda baffe ababa bafiiriddwa emitala w'amayanja. We want to understand the repatriation process. What does it involve to repatriate the remains of the deceased? And nkimanyi nti kino kitukwatirako ddala abangi kuffe tetwagala kuwulira ku nsonga ya kufa, naye njagala okutegeeza nti buli we tubeera wonna we tuli okufa kye kimu kukimalayo sayiko y'obulamu. So okufa tubeera nakwo era buli we tutambula tuba tutambula ne kufa kubanga essaawa yonna buli muntu yenna osobola okufa essaawa yonna. So yensonga lwaki twagadde tube nga twogera ku mulamu ogwo nti singa eyo yonna giwatambulira, eyo Qatar gy'oli, eyo Dubai gy'oli, eyo Kuwait gy'oli,
eyo Jordan gy'oli, eyo Saudi Arabia gy'oli, eyo mu America gy'oli, obe Kenya, obe South Sudan, yonna gy'oli Munnayuganda gy'owangaalira, singa okeera enkya n'obanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno, biki by'oteekeddwa okuba nga omanya nga tonnaba kufa, n'olyoka weeteekateeka n'omanya engeri omulambo gwo gye gunaatambuzibwamu okukomezebwawo ebwabwobwe wano ku butaka, ate bakuziike ku bijja by'abajjajjaabo. Oba nteekateeka ki ezibaawo singa oba osazeewo okuba nga oziikibwa eyo gy'obeera ofiiridde. Kino nno kikulu nnyo kubanga ne famire ezisigadde wano eno, tulabye baganda baffe bangi, tulabye famire nnyingi naddala ensangi zino nga ziri mu maziga, ziri mu biwoobe, zikaayana zirwana okufuba okulaba nga abaana baabwe abaafiira ebweru bakomezebwawo wano e Uganda. Naye nga bangi balwana tebamanyi balwanye batya, tebamanyi mitendera gye bateekeddwa kuyitamu okulaba nga emibiri egyo gikomezebwawo. Y'ensonga lwaki tukozedde programu eno. Tulokalire bw'oba osobola era nga nkimanyi osobola, sharinga link eno ne bakwano bo, obayite obaanirize obagambe nti mujje bali mu kwogera ku nsonga etukwatirako ddala, kubanga essaawa yonna nze naawe tusobola okuva mu bulamu bw'ensi eno. Era mu studio olunaku lwaleero sirimu nzeka, naye nga sinnabakwaniriza be tugenda okuba nga tunyumyamu nabo. Njagala nate era okwongera okutuusa okusaasira kwange eri abafamire y'omwami Fred Ndawula. Fred Ndawula ono yafa ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde. Fred Ndawula yafiira Dubai. Fred paka olunaku lwaleero famire ye ekoze ekisoboka okulaba nga bayamba omubiri okuba nga gukomezebwawo ewaka wano, naye twagala tumanye wa we batuuse n'enteekateeka ezo ez'okuba nga bakomyawo omulambo. Nate era ntuuse okusaasira eri famire y'omwami Ali Zimula, ono naye yafiira Dubai ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno eno gwennyini gwe tulimu. Naye okusinziira ku bwendabyeko n'empapula ezitandise okutambula, omulambo gwa Ali Zimula essaawa yonna guyinza okuba nga gukomezebwawo wano ku butaka, nate era naye agalamizibwe ku bijja by'abajjajjaabe. So olunaku lwaleero siyise nzeka, wano mu studio ndimu n'omwami ayitibwa Abdallah Kayonde. Omwami ono ye mutandisi w'ekitongole ekiyitibwa Migrant Workers Voice. Omwami ono agenda kuba atuwa amagezi era nga atunnyonnyola biki bye tuteekeddwa okuba nga tukola, na famire zeesaanye zitya okuba nga zeeteekateeka nate olunaku lwaleero. Kamusabe atubuuzeeko. Abatulaba mwenna ku The Digital programu yaffe ne ya Diaspora Link. Programu nnungi ŋŋanzi era programu ndowooza y'emu ku programu ensaale eziriwo ezirwanirira eddembe ly'abakozi oba abantu abawangalira ebweru w'eggwanga. Bwana Nixon, ndi musanyufu okuddamu okuba nga ndi mu studio zino era ku lw'ekitongole n'abaana abawangalira ebweru w'eggwanga n'ekitongole kya Migrant Workers Voice kye tuyita eddoboozi lya bankuba kyeeyo. Tusanyukira programu nga zino era bwe muvaayo nga mwagala okuba nti mwabali e Uganda mwagala okujjukira okulaba nti bannaffe abali eri nabo bafuna oluwendo oba olusalosalo olutugatta tugabane katugabanaako, tuba basanyufu era si kirumamu nti buli woonompitira okubaawo wano ojja kuba nzija obunnambiro. Mpozi n'ekirala bannaffe abafudde mu njege ya bomu zigenda mu maaso mu Kampala wano, tulumwa kubanga tomanya bomu esobola okukuba omuntu gwe bali tosuubira oluganda lwo. Bannaffe abafiiridde mu ngeri eyo tusaba Mukama abasaasire abeerenga emyoyo gyabwe agiramuza kisa, ate era nammwe bannayuganda abali eyo abatulaba buli omu beera mwegendereza. Beera mwegendereza munno gw'oliraanye oyo gw'olaba nga munno ennyo ayinza okuba alina by'abala by'otatigeera. Beera mwegendereza, teweemalaayo nnyo, ate era bw'olaba ekitatambula bulungi tegeeza ab'obuyinza. Okay. Ensonga eyo mugitegedde era mugiwulidde, leka buli omu afeeyo nnyo okuba nga akuuma muganda we. Let us be a brother's keeper. It is our responsibility, and if we
talk about vigilance, we are all supposed to be vigilant. Tugenda ba era mu maaso awo tujja bba twegattibwako muganda waffe okuva e Dubai ayitibwa Joseph Mugume. Omwami ono Joseph Mugume tumuleese olunaku lwaleero kubanga wankizo nnyo mu nsonga naddala eza muganda waffe Fred. Ajja kuba ayogera gye tuli mu maaso kaawo katono ddala, agenda kuba atunnyonnyola biki kuba omwami ono abadde musaale nnyo mu kufuba olaba nga omulambo gwa Fred gukomezebwawo ewaka wano, newankubadde twagezezaako okubanga tusisinkana famire ye ekawanda wano mu Kirinyabigo, naye tetwasobodde kubanga tufuna mukisa okubanga twogerako nabo. Bwe twayogedde nabo ku ssimu batutegeezezza nti embeera gye balimu kaakano bali mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa, nti bafunye amasimu mangi agabatiisatiisa agabagamba ensonga bazikole ki, ensonga babeere nga bazeesonyiwa. So twali twagadde okubanga nabo tubeera nabo twongere okutegeerera ddala baani ababatiisatiisa na lwaki embeera eri bwetyo. Naye twasobodde kufuna mukisa ogwo kuba batugambye nabo ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe nabo bakyasoose okuba nga bakuuma obulamu bwabwe, naye ne tugamba nti ensonga zino ffe tujja genda maaso tulabe kye tuzoogerako. Nja kusaba abali mu byuma batuzannyire akatambi ako akalaga Fred we yafiira ng'ennaku z'omwezi 28. Tulinamu obuzibuzibu wano e Dubai Murakabad ku kisimbe kye bayita Brazilian. Omulenzi oyo yatufaako wenjogera ali mu Rashid Hospital. Nze mbadde nkwasaganyamuko ensonga ze nga mugonvu n'ekyembi n'atufaako. So kati nga ndi wano oyina bw'oyinza okutukwasaganyizaako ku nsonga eyo nga bw'osobola. Osobola okulaba nga omubiri gw'omwana oyo nga tuguzze e Kampala, oba nga tekisobose nga tusobola wano. Tuli in touch with the family, ne family naye teyimiridde. Mugume era y'ensonga lwaki twasazeewo okubanga tumuleeta olunaku lwaleero abeeko naye kyayongera okukkaatiriza kubanga yaliwo okuviira ddala mu nsonga ezo nga zitandika okuviira ddala Fred we yava mu bulamu bw'ensi eno. Mu ddakiika eno njagadde omukulu owa Migrant Workers Voice kubanga ensonga zino naye yazitegeerako, badde njagala abeeko kyatangaaza ku nsonga y'omugenzi Fred nate tweyongereyo. Batulaba nze nfuna okunyolwa nga ndaba munnanga afiiridde ku mawanga kubanga ebbanga lye tuwangalira ku mawanga eyo tusanga ebitusoomooza bingi, naye ate bw'omala okufa naddala ng'ofudde teweetegese obanga oluusi bwe wali otambula tewafuna bulungi kulungamizibwa, kugamba osanga okusoomoozebwa nga bwe kumulaba olwaleero muganda waffe Fred oyo kwayitamu. Era ensonga lwaki tugezaako okukkaatiriza ensonga y'okulaba nti buli omu atambula obeere ng'olina at least akakwate ke tusobola okwekwasa olwo nno ne tufuna engeri gye twengalufingamu ab'obuyinza oba abavunaanyizibwa. Oba abavunaanyizibwa batuuka ekiseera nabo ne balaba nga bw'oba tobawadde maanyi oba nga tolina wobavunaana, tolina bujulizi, tolina ki, bamaliriza bakikuleseemu ate ng'oluusi okuzza emirambo okwo kuli very expensive, oba okulwalira obulwalizi ku mawanga kiri expensive nnyo. So okufa kwa ddamba nakufuna. Omwami oyo yali ayogera nange abadde ayogera ku ssimu mu ddoboozi bambi yajja gye tuli ng'ekitongole n'abanga yatwebuuzaako musajja mukkakkamu nga bw'omuwulira era munne ndowooza bwe yafa n'atekinga ebifaananyi obwo ne vidiyo n'abanga yabutambuza. Naye ekyennaku nti ne twesanga nga famire bwe twagezaako kuba bwe yatuwa information ne tutegeera ate n'obufaananyi ne tubiraba mu social media nga bitambula nga biraga nti munnaffe afudde. Muntu afudde ng'ate abadde talina nnyo kakwate ka kitongole kyonna wano mu ggwanga aba atawaanya okuyamba. Ensonga lwaki Migrant Workers Voice evaayo abatulaba njagala bakitegeera olwaleero. Gavumenti oba ebitongole eby'obwannakyewa bibaawo ku lw'omuntu oyo atalina ddoboozi
omuntu oyo gwe bagyeko eriiso nga talirina omuntu atalina address. So mu biseera ebya dilema oba critical dilemma ng'eno omuntu oyo aweebwa enkizo okuddukira eri ebitongole ng'ebyo bwannakyewa. Ekituyitisa abannakyewa kubanga tuggulira buli omu okujja okufuna ekyo kye bamuggyeko nga talina amwogerera. Ye liberty gye tulina okuba aba human rights defenders tuweebwa eddembe okulaba nti tutunuulira oyo aliggiddwako ne tumunoonyeza we okulifuna. Kati abantu abo bw'abanga yatambula talina yenna aba talina mwasirizi so bwaddukira ku Migrant Workers Voice aweebwa ekkubo aweebwa eddoboozi asupportingibwa. Zino avenues oluusi ze twandibadde tuvunaana kampani eno gavumenti gyewa license oluusi bwe ziba tetuziraba ate ekitongole kino kisobola oyimirirawo ne kizikunoonyeza. Fred yagenda ate Dubai. Mu kunoonyereza Fred tukizuula nti yatambula nga agenze ng'omulambuzi oba ng'omukyaze ku visit visa. N'atuuka ebweru eyo ng'alina munne munnayuganda munne. N'omuze guli common ku bannayuganda bonna abagenda e Dubai. Nti batambulira ku visit visa nga bakyalira bannaabwe. Mu Dubai omuntu ayina Emirates card oba nga asobola okuba nga alina empapula asobola okuyinvitinga omuntu era n'amufunira visa n'atambula. Tukyaappreciatinga kubanga yo nga Dubai oba UAE olwo kitegeeza embracing migration nti bw'oba okkiriza abantu okuba free movements. It's good. However, kiina disadvantages zino zetugamba nti kisobola okumalira abantu bangi mu human trafficking nti abantu basobola okukozesa laxity eyo okukukusizaamu newankubadde omuwaatwa mulungi omuntu okuba free okwata tiketi ye visa ye y'obukyaze n'agenda n'alambula kirungi kipromoting obulambuzi n'okukulaakulanya eggwanga business. Naye nga ye bwe yali atambula damba yatambula nga omukyaze n'agenda okyalira munne yali alina omumufunira omulimu. Ge mawulire ge twafuna mu kunoonyereza kuba nayogerako n'oyo eyamutwala eyali yamukyaza n'agamba nti yatuukawo n'aba nga yatandika okumunoonyeza omulimu. Ekintu kino bannayuganda bangi bakikola ne mu nsi endala ne China eyo bagezaako okukikola. China eyo waaliyo omuze nga abaana bagenda n'agenda nga student n'atuukayo oba n'agenda ne gundi endala ey'obukyaze tourist n'ayingira essomero ne bamuwa student visa n'ava mu student visa n'okuwasa n'awasa. So there is that liberal gundi ey'okukyusa visas. So how does that process happen ey'okubanga omuntu agenda ng'omukyaze n'amala n'akyusa? Ensi ez'enjawulo zigaba gundi za njawulo. Waliwo ensi ezimu kati Dubai ba UAE yakatandika okucreatinga zones. Waliwo zones zosobola okwekizitingamu nodda n'okyusa. Nga bw'olaba China tulina Hong Kong ekizitingayo bw'obanga egundi yeewedde kuba ya bulambuzi oba ya bukyaze n'ogendayo n'okyusa ate nodda. So free zones ezo zibawa okulaba nti bakyusa visa zaabwe. Ate abalala osobola okyusiza munda nti applying okukyusa visa yo nga tennaggwako. Kati bano abaana bali mu Dubai naddala abali mu mayumba n'emirimu emirala gye bakola boosi wo asobola okwagala okwekyankalanya ku visa gye yakuwa ng'omaze okuyingira. Katugeze nti oyingidde nga visita n'otandika okugoba ku mpapula. Singa kaba nti boosi wo amaze okukwasumingako obuvunaanyizibwa ku mpapula ezo oba omuntu oyo akupromisinza omulimu then kitegeeza atutte ayingidde mu mateeka gali aga leba era UN eba etandika omutunuulira nti ono kati mukozi. Yes. So toddaawo mumunenya nti yakukusibwa ate eggwanga liri mwali li supposed okumuwa eddembe lyonna ery'obukozi. So omwana ono katugambe singa abeera akukusiddwa n'atwalibwa mu nsi yonna katugambe kale katukozese Dubai ne wayitawo ebbanga n'afuna omulimu aba takyabalirwamu abakukusibwa. Singa afuna omulimu oguli genuine nga tegulina bulabe process ye ya employment eyo ya migration for employment ebeera complete and safe nga tafunye bulabe. Naye kati singa afuna omulimu nga ne gumaliza ng'omutadde mu bulabe
okumu exploitinga bo okumujjamu ebiwanga right kyovula banene mu makampani gano agatwala gyebiri nga kampani tute bulungi omwana nemutuusayo naye ng'ekigendero kyali kyakumujja mu nsigo ne bamaliza nga bagimuggyemu ne bamuzzeeka nga ayinaemu bo ne bagabana ssente so kisoboka ne mwana ono atambudde ye nga ye n'atuukayo nga takimanyi abamu babeetikkisa enjaga kati egyo emiwaato gyonna obubi the end result can mean human trafficking nti atuuseeyo ne bamukozesa ebintu ebitakola ki oba oluusi in the process atambudde asaanidde omwana wa myaka 12 mumutwala kukola mu biyumba aba kukola emirimu egitasaana that is child labor still kiri under human trafficking so bitunuulirwa ensonga lwaki screening esaana gwe tozuuka buzuukusi n'olaba nti omubiri gwe gusaanidde olaba owanvuye ennyo n'otandika okwebagala okugenda ebweru w'eggwanga kirungi n'obeera nga omanya nti waliwo repercussions ezisobola okubaawo ezisobola okutta process eri kyova olaba nti gavumenti eri supposed eyawano eya Uganda okwongera neteekayo eri structures ne shelters zeekuumiramu oba okuprotectinga bannansi abaali trafficked kubanga omwana ng'oyo bw'amala okutuuka mu nnyumba oba ku mulimu gwaliko ne batandika okumukola ebintu ebiri strange talina wadda jjukira yatambula na visit visa bw'atuuka eri such a victim of human trafficking yeetaaga your assistance your protection ng'eggwanga kyovula tujjukiza eggwanga nti liteekeyo structures zino abaana bano wadde nga atuuseyo ne bamukukusa oluusi abamu by chance agenze akoze ne visit visa sente zikomawo mwe temufuna musolo so bannayuganda bangi bagenze Dubai singa twesiba ku Dubai nga bakozesa visit visa nga bannaye be babayise naye banna babasinga okubayita babategeeza nti gye nkutwala waliyo omulimo yes kibaawe naye n'atuukayo nga like any businessman nga tewali mulimu gwonna gwamutwalidde any businessman ajja kukugamba nti sure deal naye kituufu abatulaba bannayuganda nga tonnagenda Dubai tegeera nti ogende Dubai naawe osobola okukera ku makya n'ofuna munno alina valid documents e Dubai n'omuwa akakadde sente zitakka wansi w'akakadde n'akuprocessinga documents ezo n'ogula ticket yaka mu kitundu oba something like that kisinzira bw'ogiguze n'otambula n'ogenda e Dubai emirimu gye Dubai gyakunoonya ng'oli wali yes sijja job orders neno zetutera okuwulira waliwo egiba ku job orders ezo company neefuna katugeze Transguard oba companies ennene nezifuna abapartner wano nga beetaaga abakozi bangi nga babeetaaga then oyo job order erina okuyita mu process erina okuyita mu process nti ministry erina okukiriyalinga newankubadde ne bana abaana abakozesa omuwaatwa ga visit visa tubakubiriza nti you are risking yourself with a visit visa why oyina eddembe okutambula ng'omunnansi ng'ogenze wekka tebakakaatikako company kati njagala okulabula bannayuganda oba n'okubawa amagezi nti omuntu yenna alina liberty etambula okugenda ebweru w'eggwanga kobe ng'oyise mu company oba togiyiseemu wadde ekiriwo kati kulaba nti gavumenti ekumaakuma abantu babe n'amakampani naye ate gwe naawe agende Canada agende China agende wane Kenya ogenda mu nsi ekyo oba Dubai bw'oba wabuvunaanyizibwa omuntu akutwala e Dubai mugamba asooka akusecuwalingira empapula ezikakasa nti ddala bakwetaaga ku mulimu nti waliyo omulimu job offer letter oba ebbaluwa eyekakasa nti ki contract yo nayo bagisindike etegerekeke ebintu ebyo bw'onoobikwata n'obireeta mu ministry ya gender nga gavumenti kitegeeza awo gavumenti omaze ojja eri pambot etegeddeko nti okola ki ogenda kukola kati ye eri supposed okuyita mu missions zaayo eziri eri nezicontacting okuzibuuza ddala kituufu kampani eno gyeri erina posts zino mweziri yeetaaga abakozi bano bwe bamala okukakasa nti ddala gye bali commissioner clearing emirimu egiri external akuwa clearance ngani individual nti ngenda Canada kukola bakuwa clearance ng'amaze okukakasa n'ogenda n'oyita ku kisaawe ideally this should be encouraged because eggwanga we lituuse terikyasobola kuconvincinga bannayuganda nti kampani zokka zezisobola okubatwala ebweru w'eggwanga kubanga n'abayise mu makampani abasinga babonaabona n'okusinga
ate bano abeetutte. Yensonga lwaki waliwo competition olwaleero nti omwana afubutuka e Saudi Arabia n'agamba ndayira siriddayo ngenda Dubai. Sigamba nti ab'e Dubai bamuyise naye nga ye agamba gy'alaga. Ku lwaki bwe yakomawo n'ayagala addeyo e Saudi Arabia yeesanga nga system y'e Saudi Arabia yamusiba. Abamu ku bo baba baanizi kuddayo. Reason bamutulugunyiza naye tafunye kugamba bwenkanya ne bamusindikiza ku nnyonyi. Obalaba abaana bangi abayita mu deportation okukomawo wano. Abaana abo tebalina wakudda. Kampani zino nazo ezimu ezitutte abaana. Obadde ogamba nti ate abamu bafunye okutulugunyizibwa kungi okusinga ne abagenzi bokka. Yesebo. Yongera okunnyonnyola tukitegeere bulungi. Tubadde tumanyi nti nno kampani zo ziba zirina obuvunaanyizibwa okubanga omuntu oyo gwe zitutte abeera mu bulamu obulungi. Company ideally tugyesiganga address. Era gavumenti weesobola osiibira enkalu we yakwasa obuvunaanyizibwa bwayo. Okusooka njagala okutegeeza atulaba. Omulimu gwa employment omukulu kyovula waliwo ministry enamba ya Labour, Gender and Social Development. Eggwanga lirivunaanyizibwa ku kuwa abantu emirimu. Number 1, kubanga singa baba tewali nkola yonna nnambulukufu eyambako bannansi kukola bagenda fuuka ekizibu eri eggwanga. So eggwanga livunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo either okweyambako nga government mu public sector oba private sector ne balaba nti bannansi balina ekyokukola ekivaamu ssente. So roolo y'okufuna omulimu ng'omaze okusoma gavumenti namba emu etunuulirwa. Kyovula bwevaayo yo eyina okukola oba okuteekawo system weekulaga nti bw'obanga biganye yita wano tujja kusobola okutunuulira mu bulungi nga ekosa system zaayo. Kwe kuteekawo ekyo kye bayita recruitment oba ekiri encouraged ne UN ekyencouraginga oba ILO okukola recruitment ennungi ba recruiters ne baba nga nabo bagaidingibwa on what they are supposed to do. Naye weesanga nga recruitment eno etuuse mu kiseera neewoomera nnyo abagikola. Nti abagikola olw'akasente akagirimu naddala eyo Middle East oba eri mu Gulf yo gamba abawarabu bagiteekateeka nga eri connected nti bano abasajja abakolera wano abakolera omuwarabu mu nsi zino eza Africa newalala Asia newalala abavaayo ne baba nga balina okugenda okukola ebweru w'eggwanga eyo bali mu racket eringanga eyambako bali kuba bwe tudde emabega nti slavery w'abantu gwe baatwalanga nti baba tutte ku njegere okugenda okukolera eri yo muwarabu mu bwongo bwakimanyi amanye ekigambo muddu muntu bamukozesanga bwe baagadde. Kakati mu mbeera eyo bwe baalaba nti tebakyasobola kutunda slavery abawarabu bakkakkana ne batandika okwagala okwembuleesenga ekibagambibwa nti eddembe ly'obuntu naye tebakyatula nti human rights bo bakireetera mu gamba nti kale tumusaasira kuba talina tugenda kumusponsalinga ne bateekawo system zaabwe ez'owulira gye bayita kafaara. Kati ekikuba amakampani gano amagavumenti bezuwa license kwe kuddira nti bakozesa system etali ya mazima na bwenkanya mu kusindikamu bannansi be balowooza nti bagenda kufuna amazima n'obwenkanya. Ye system ya kafaara nti toyinza kuddira omuntu bamusponsalinze okuviira ddala ku kyovula bagamba kampani wano ate era gaddira ono agenda ne gasigala nga musaba ssente kuba gamanyi tagenda kuba na buvunaanyizibwa. Kampani zikyaliyo ezikola ki ezisaba abagenda mu kiyumba ssente. Mukama wange buli kampani esaba ssente tewali etasaba. Bonna bw'obaza mu kyama n'obabuuza bagamba muganda wange omwana bw'anaagenda talina kyataddemu agenda tuuka afuuka engajaba talina buvunaanyizibwa talina sense of responsibility. Kati omwana afudde tutuuke ku kinyusi. Omwana afudde yatwalibwa kampani kyekiba kiteekeddwa okukolebwa. Omwana nga yatwalibwa kampani eri mu mateeka kuba etali mu mateeka simanyi yiyina omusango ogusooka kati ebirala bijja luvannyuma naye kampani tusooke twogere ku zino gavumenti zeyawa license okubanga zitwala bannayuganda ebweru. Singa omwana gwe zaatwala afiira ebweru kyekiba kiteekeddwa okukolebwa nteekateeka ki eziba zikolebwa. Ideally ekiteekesaawo kampani eyo ebeere nga address nti ebiba bigudde bitalaze waakiri gavumenti etabadde eyo eri naye ng'ono ayinayo counterpart
negenda kubabuulirako nti kibadde bwe kiti kati kali ke mbadde gamba akakafara system kaleetera ono wa kampani kuba oli omuwalabu yamusasula kaleetera owa kampani obutakola ki obutayogera mazima kubanga oliye mukama we n'alabika nga tasobola kuweera ddala kituufu kiriwo olwo nno ne kireeta obuzibu ne ku mirambo ng'egyo oba kukiteekeddwa okukolebwa ekituufu mu kuzza emirambo ku lwaki nkyogera kino omanyi oluusi ngenda n'ennanda n'enzira sayidi eno nti tulina abaana abaatwalibwa amakampani nga nabo emirambo gyabwe giremeddeyo ng'ogwandawula Fred. Ndawula Fred yatwalibwa kampani? Teyatwalibwa kampani. In other words, Ndawula Fred bw'aba yatwalibwa agent mpulidde ogamba nti family bagitiisatiisa gwe tutamanyi oba kati yatiisatiisa family. Naye nga Najjuuko Shadia yatwalibwa kampani emanyikiddwa mu mateeka e Saudi Arabia nga naye ogugwe tegunnadda ate nno baaguzikana lwampaka nga ne family temanyi. Najjuuko Shadia bw'omwogerako yafa mwaka ki? Najjuuko Shadia yafa mwaka guno gwennyini. Naye amala okufa bo nga bbo abaamutwala ne bazannya emizannyo gyabwe eyo ne bakulaga nti tebeetaaga abamuzaala kumanya wabula kyebasobola okubabuulira nti baamuziika kyokka twamuziika ebisigadde temutubuuza kubanga omuntu yali amaze okukola. Kampani ya kampani ya ABS. Ya ABS Consulting Group. Yamutwala. Lwaki nkugamba nti kati yo tekyasobola kumuyamba. Gavumenti webanga yawa kampani eyo amaanyi negirabanga nti address ya Najjuuko. Kampani nayo neetuuka okufiirwa omwana nekugamba nti bannaye sirina busobozi okujjako nga ndi cleared by government. Kubanga gavumenti yange yeeriyo omwana gye yafiira. Gavumenti yange yeyina jurisdiction mu Saudi Arabia. Nze nganze nange munsaba omwana yafa nesimulina owulira kati bwe tugenda mu processes za emirambo ani avunaanwa namba emu egiri ebweru w'eggwanga asooka nga tunulya nnyo na kampani eno eri wano kuba abazadde ba Najjuuko bagenda ku kampani ne bagibuuza nayo nebalaga nti bannaye okusinziira ku kyengira nange bye mumanyi byenkola ki bye mmanyi sisukkawo okujjako nga tukwataganidde wamu ne tubuuza gavumenti Najjuuko ali ludda wa ku lwaki nti teriiyo Saudi naye gavumenti gyeri kati ebiba bibadde mu ggwanga eddala nga Dubai damba gye yafiira ba Fred gavumenti tesobola kukkiriza munnansi kale akawairo ka protection olwokajja nti wadde bana abafamire tebalina busobozi oba batuuse okubanga balemereddwa mu ngeri emu oba endala gavumenti tetunula butunuzi ne baziika era ne gavumenti ziri zikimanyi ideally ziba zirina okuwandiika ne zinotisinga missions tiwano tulinawo munnansi wammwe mutubuulire oba kino na kino yafa mu nfa bweti mujje mubeere nga musalawo kitegeeza nti ensonga za ddamba singa zibaako we zituuse wonna ne zirema era embassy erina okutegeezebwa ekyo nno tekikomaawo n'emisango egy'enjawulo emisango egy'enjawulo gwali ebweru w'eggwanga osobola okuzza omusango gwo ne bakutwala mu kooti oba ne bakusiba gavumenti ejja luvannyuma ababaddeko mu deportations oba mu makomera mu kirabye ye ejja luvannyuma nga bamaze okukakasaako either nekusabira amnesty naye tejja kukuwuliriza nti yabikoze kuba temanyi oba ddala kituufu wabikoze the same way ne bw'aba afudde omwana ono gavumenti eri supposed okulinda erinda yo tesooka kunyega erinda eye Uganda oba missions oba foreign affairs e Uganda konsula alinda paka lwe bamubikira ng'ani ateekeddwa okuba nga amubikira abazadde information bagijjawa bo bwe bamala okutegeera kitegeeza nti wateekeddwa okuba UN egamba omugwira yonna oba migrant atambudde n'agenda ebweru w'eggwanga ali supposed okubeera in touch in communication ne family ye from time to time. Bana abaana baffe bajjako amasimu kati yes bagabajjako kituufu naye mu mateeka tebalina bajja ku masimu ago. So what do we do? Ffenna tulina okukimanya gwe bajjako essimu okimanyi tebalina gikujjako
oba naawe ogiwaayo buwi ngenda kukola ntya ndi mu kiyumba ky'omusajja anti kye twesanze mu babajjako amasimu abasinga ate tebakimanyi nti embulesinga nnyo nature ya Kiwarabu eboggola nti ne bweboggola eba authority omunnayuganda oyo mutegeeze nti ddembe lyokubanga asigaza essimu gwe munnayuganda ndaba oyina eddembe ocommunicatinga oba eddembe lya communication mukama wo yakukozesa tali supposed kujjako ssimu kobenga oli mukomera mumanyi balina ekiseera kye batuuka ne babawa ku ssimu oyogereko n'abeeka eyo right ekuweebwa toli supposed kushatingibwa down completely okujjayo nga tokimanyi abamu mwe mwetiiririra n'otya okusaba essimu bw'osooba aba akujjako essimu yo please stand on your grounds ufuuka okulaba nti takujjako essimu eyo era bw'aba agikugyeko sala amagezi gonna aganotusinga mukwano gwakuli okumpi mu ngeri yonna esoboka asobole okubeera nga otutuusaako obubaka kati ffe ng'aba Migrant Workers Voice oba bannaffe abalala abagezaako okuyamba abakuba ekyeyo oluusi ne missions oba embassy esobola okubanga oluusi naye eyingira mu nsonga zo okuyamba. So omwana afudde family eri eno ebadde maze ebbanga temuwuliza eyinza n'okutegeera nga yafadda oba oliawo mukwano gwabwe yabategeeza. Tulabye obutambi bungi obw'Abannayuganda abakaaba nga bategeeza nti wuuno afiiridde wano we baatuleka muyambe amanya ge ye gundi ne gundi. So family olwo etegedde family esobola otegeera mu ngeri yonna eri possible kuba social media katuweeri kale kati family emaze otegeera family biki byeteekeddwa okumanya. Family bwe mala otegeera nti tufiiriddwe omuntu waffe erina okubuuza abagigambye nti munnaffe afudde afiiriddewa abadde mu kitundu ki ekiddako bwe bamala otegeera nti abadde wano afudde bw'ati oba abadde mu ddwaliro bwe riti kye balina okusaba oluusi omu afudde accident abalala bafiiridde mu bikolwa ebyenjawulo kiraabu biiki n'ebirala awo waliwo details ezijja mwe muli police etuyita police esobola okuyingirawo nga naye erina okuwa report oba police forensic report. Omuntu abamu bankuba kibe babuuka ebizimbe ne betta abalala bafa mu ngeri y'okutokyaringibwa n'ebirala. So report ezo omuli police forensic report muli medicals oba medical report okuva mu ddwaliro yonna gy'afiiridde wabaawo kye bayita postmortem ekakasa enfaaye nga bamaze okwekenneenya. Ezo reports zibaako kubaako gye bayita body embalming report oba letter eraga nti omulambo weeguli gwafudde bwe guti era omuntu ono omulambo guli mugundi bweti state bweti gulina ready okuba packaged okubanga mutubuulira kyetuzaako era tuguziika wano oba guziikibwa eri. So ebbaluwa ezo bwe zimala okufunibwa mwe mulina kye bayita death certificate nga efunibwa nga bamaze okukakasiza ddala nti omuntu oyo yafudde kintu bwe kiti kuba erina okulaga diagnosis oba enfa yabadde etya. Ebyo biyambako gavumenti okwekenneenya nayo neekakasa ddala kituufu omuntu waffe afudde. Kati ennaku zino eriyo n'abafa korona ng'ate tebali mu miteeko gitambuzibwa kukomawo. So wateekeddwa okumanya nti enfa ebadde etya yeetaagamu ebibuuzo esooka yo n'erinda gavumenti n'erinda empapula ezo abazadde bwe muzireeta muba mulina okukakasa. So abazadde bwe tumala otegeera eno nti omwana waffe afudde tuteekeddwa okumanya enfa y'omwana waffe. Of course mulina okuba satisfied oba muli aggrieved still nga temunnagenda ku foreign affairs mulina okusalawo position ki gye mugenda nayo. Kitutwala ku foreign affairs. Foreign affairs mugenda kubikira gavumenti officially. Embassy eri ebeerayo mu kasirise eyinza okuba nga etegeddeko naye yesooka nedda ebbali omanyi yo gavumenti bwe tubeekola kati esooka nedda ebbali n'erinda mwe abafiiriddwa paka nga mugiwadde official notice kubanga embassy ekolera wansi wa foreign affairs era nayo tekola byeyekoze nga mukama waayo foreign affairs tagiragidde. So bwe banga mmwe abali e Uganda temulwanye nnyo kutuukirira foreign affairs kugibikira tetegeera ate temulina authority ejjayo mulambo eri. Yes temugenda gutika Vagaranda nga temufunye clearance eyo. Waliwo kye nalabako mu ggwanga lya Jordan be batera okukusa emirambo oba foreign affairs clearance oba te clearance bo balina engeri gye bagutikka mu kago omwo
ne gutambula guwulirira ku kisaawe nga bagamba gwatuuse dda kwagala butayagala kakati enkola muyinza okuba abamu temugimanyi naye nga abantu bagikozesa etali nnungi teri mateeka. Twagadde kutegeera enkola eri mu mateeka. Omuzadde amaze okutegeeza foreign affairs. Foreign affairs eyagala empapula eziraga postmortem report nga ngitegeeza oba ntambula butambuzi n'ennyingira mu foreign affairs ne mbagamba nti mwana wange Fred yafudde. Kale bw'ogendayo nga tolina mpapula ezo kitegeeza oli ku rumors. Abakulu ba gavumenti abo baziba oluusi era bwemutuukawo nga toli organized ayinza okulema okukuyamba. Kati kiba kirungi omuzadde n'ogenda ku foreign affairs ogitegeeza ng'olinawo either empapula z'emprinti nze nga bazibaweereza mu bifaananyi ne muba nga mukakasa nti waliwo obujulizi obulaga nti mulina munnayuganda eyafiiridde ebweru. Kati yo foreign affairs etandikira awo naye bwe bikibavamo kyemmanyi foreign affairs erina obuyinza era erina obuvunaanyizibwa okubuuliriza ng'eyita mu embassies. In other words wasobola okujja rumors eriyo munnayuganda eyafudde naye tategeerekeka ani nanyini ye nga embassy yesoose okumanya. Balina nabo okuteeka obuvunaanyizibwa ng'eggwanga okunoonya munnaffe ono ani afudde kubanga bali bayinza okuba bababikira olwedde babalaze passport nti ya munnayuganda. Kati lwaki muba musirika busirisi? So our foreign affairs ne embassy bali supposed okusala okukola kyonna ekisoboka okutegeeza bano abakoze eki abannayuganda nti oba okunoonya ani ali related ku muntu ono eyafudde nga bwe kyali ku Najjuuko. Najjuuko bwe yamala okufa eri ne bamuziika nga bwe baalaba oluvannyuma embassy yategeera nti enziika gye bamuziise si ntuufu yo kennyini newandiikira genda wano negibikira. So gavumenti yeeri erina nayo obuvunaanyizibwa n'eddembe n'olukusa okuziika munnayuganda mu mawanga eyo gy'aba affiriddwa nga ne bazadde be oba abantu be wano tebamanyi. Eddembe teririna eryo okujjako esooka n'eribawa ekiseera ekigere kusinziira ku mateeka ag'eggwanga eryo bwe kiggwako omuntu oyo mu mateeka by default asobola okuziikibwa. Singa kiggwaako nga tewali yakireyimiinze oba nga temusazeewo yes abazadde basobola okubaayo nga abadamba nga gye bali bamanyikiddwa naye nga tebasalawo either bamuziika eri oba bamuleete. Ate nga tetunnaba kusalawo kumuziika eri kubanga nga bwe nakugambye enkola yaffe wano mu Africa twagala nnyo ffenna tugalamiza kumpi ne bajjajjaffe. So buli omu aba ayagala bamukomyewo. Mmaze okutuuka ku foreign affairs kiki foreign affairs awo kirala kyegenda okukola? Foreign affairs erina okuwa ebbaluwa ezikiriyalinga oba ezikugamba eziyimirira naawe n'okukakasa nti ddala kituufu wafiiriddwa omuntu wo bazita letter of no objection era ne balaga nti kale bamala nabo okukakasa kubuyinza obalimba. Yes kyekyagazisa empapula ziri so bw'okakasa ne bakakasa kati ennaku zino foreign affairs tekikola yo nga yo ewandiikira ministry endala gye bayita ey'ebyobulamu oba ministry of health egiwandiikira nebanga egitegeeza nti omuntu yafudde. Ministry eyo kulwaki ku lw'enjege ya covid balina okutegeera nfaaki and all that nabo balina clearance gye bakola ne babigatta wamu noba nga oli cleared ate ne ministry gye bayita ba roads and transport naye erina okwenda osinga somewhere okakasa nti omulambo gusobola okutambulira ku nnyonyooko okudda era guli safe. So empapula ezo nkulu mu kuzza omulambo kulwaki ffe nga ba activist bwe tuvaayo tugamba kikulu because this is how we can check government. Bw'obanga gwe obyewazeewaze kitegeeza ne bw'okomawo wano ate n'okola postmortem naye nga gavumenti yamanya omulambo wagukukusa bukukusa ne guyingira wano osobola okuleeta ebizibu. So tugezeeko obutakaluba nnyo bw'obanga ofiiriddwa omuntu okukkiriza nti naawe gavumenti oba oyagala ogicekinga beera organized. Empapula zino zijja kukuyamba bw'obanga eri omuntu oyafudde mu nfa etali nnungi okuddayo kireyiminga nti abannaye naye kati omuntu waffe yafa naye abadde alina ebyobugagga eri. Olaba olwedde mulina ki omuntu waffe abadde akola yeetaaga compensation. Afudde ng'amazeeko contract abadde bw'atya mulina omucompensatinga. Kakati olwo wandiika era oddayo mu foreign affairs ng'omaze okufuna powers of attorney oba ne documents ezisaba eziclaiming ebisigalira nti era foreign affairs erina department mwe bastampinga
ne bakiriyalinga okulaba nti ogenda mu court eri oba mu insurance okiriminga ebyasigalira. Ebintu bino birimu ssente ezirina okuba nga mweziri. There is money involved in all this. Is it the family that has to foot the bills? Ani ateekeddwa okusasula ssente ezo ezitikka omulambo ne zigukomyawo ezigulongoosa eri okiriyalinga ebyo byonna? Okay. Ekyamazima omukozi yenna oba omuntu eyatambula n'agenda ebweru kwasi bakozi bokka be bafa eriyo abatambuze obutambuze n'afiirayo. Omuntu yenna ne bw'oba olinnya nnyonyi balina akagundi ke bakugamba nti kuliko insurance package, right? Kubako ka insurance. Nti ne bwe kaba kabenje bamanya nti bajja compensatinga. Omuntu yenna ensi weetuuse kirungi n'abeerako ne insurance. Olaba ab'emirambo bana ba funerals kati balinga bijanjalo bangi bati nabo bantu batandika kati okusonda sente z'okwekuuma oba okwerinda ng'ofudde ozikibwe mu kitiibwa. So omuntu yenna ng'ogenze ebweru kyali badde kirungi okubaako naako n'omuntu avunaanyizibwa nga singa waliwo ebintu ng'ebyo ebiguddewo nga tebiraze. So gwe eyagenda ebweru osuubira otya okufuna obwenkanya obwo nga tewatambula nga tolina kakwate na muntu yenna? Kyogamba nga ndi mu kwetegeka okutunda ekibanja kyange n'okutunda ennyumba yange ogenda ebweru nteekeddwa okuba nga ntegekayo ne ssente ezikomyawo omulambo gwange singa mba nfiiriddeyo gye ndaze? No, that's when ng'otambudde wekka privately nti otambudde bibyo. Please wesetting olina okuba ng'onywedde. Olaba ffe tuba tugenda ku hijja oba ogenda kukola hijja emakka eyo olina okuba nga famire sebo olese buli kimu kinywevu n'ebigwa bitalaze ebyo nga bigize bisobola okuba sorted. Toleka bantu b'otottayo. So naawe bw'oba otambula sigambye nti tunda ekibanja oleke ng'olinako sente z'olese waliza kuziika nedda. Ekituufu kiri nti weekuume omuntu w'obuvunaanyizibwa abeerayo ne insurance gy'asobola okuba ng'ateekayo nti ebigwa bitalaze ebyo biba covered. So gwe omwana ayise mu kampani oyise mu mateeka g'obukozi otambudde n'empapula za bukozi gw'oledde kiri mu mateeka nti olina okubaako insurance cover. Wadde Abannayuganda tebalina poliisi eyo. Twogera ku migrant workers. Policies, insurance policies meka ezikoze kampani kyezisobodde okuba nga zikomyawo emirambo gy'Abannayuganda oba kampani zivunaanyizibwa oba nedda? Nze nno ndowooza afudde n'asise kati bifaanagana. Afudde n'akoze kuba bw'okubira owa Ministry of Gender omu yekka omukulu oba commissioner oba mulala alina avunaanyizibwa n'omugamba twagala list eyaba n'abakolera mu ggwanga lya Saudi Arabia gye mulina endagaano bayirato ng'abaana abo baafiirayo oba nga baafa mu nfaanana yonna gye baafa emirambo gyabwe gyakomezebwawo good naye nga oluvannyuma baakompensatingibwa oba compensation yo yejja ejirako kiwabe Jordan emirambo gye tulina egive Jordan. So tekiri kugamba kifaanaganako ng'era ogwandawula ogwandibadde gufiiridde Dubai nagwo ne bukasukibwa ku nnyonyi nga tegulina compensation kuba eyatwala yakukusa. So should we send government naye ekukusa kuba n'abaayo tebakompensatingibwa? Ideally ekituufu kirina kuba nti ono wa kampani ono bw'aba asakiwalinga omulimu omwana oli gy'amutwala kubaako insurance package nti erina okukavalinga ebyo byonna ebigwa bitalaze. Bannayuganda bangi bakomawo nga n'okumenyeka abamu bamenyese naye bw'otunuulira engeri gye bahandolingibwa tewaliwo gundi yonna kebe rehabilitation eri special for them wabula olubajja Saudi oba wa yonna babayiwa butabika bwe babayiye butabika nga batuuka eyo bonna bafuuka bee butabika ng'ekigambo bw'okiwulira stigma yonna ne bagikaalinga naye ng'ono oluusi nsonga ndala. So insurance kikulu ku buli muntu naye twesanze ombuuza nti waliwo ekimala tekiriiwo era sikirina nze ku rekodi nti ono yagenda n'akomawo n'afa era ne package ye nejja neyemuweebwa. Weesanga nga abawarabu bazibu nnyo okuweereza package eyo naye baba bagiweereza bambi oluusi bo bagamba nti eri insurance gundi zaabwe zigaba package eyo naye bwe bagiweereza wano ab'amakampani bagituulira. So kwegamba omuntu aba agendedde mu kampani yandibadde teyeeraliikirira kukomyawo bisigalira bye oba abazadde singa bamanya nti omwana waffe agendedde mu kampani bawummule balinde nti niwe waba waguddewo ekizibu kyonna kampuni eyo evunaanyizibwa bw'aba nga ayise mu kampani
ng'ayise mu company naye bw'abanga yeetutte omuzadde tewetaaga kuwummula buli lukya beera nga nkoko ya mutamiivu kuba bakubikira ekika kirina okukuŋŋaana ne kizisonda zonna ezeetaagisa ku lulwo ne bw'onoovayo n'oyita maama fiina n'oyitaanya akuyamba buyambi bwa Sseruganda naye nga tewaliwo bondi emuvunaanyizibwako kukwata ssente ezo zikola ki zikuteerayo kusasulira mulambo gwo so abazadde abasindika abaana ebweru w'eggwanga mu ngeri eya ssekinnoomu nungi ku lulwo nze ku lwange nyinza obutajembulesinga naye tubeere babuvunaanyizibwa nti ebigwa bitalaze ebyo nga bizze kifuuka kizibu ne tutandika kunenya yatwala naye ng'ate yatwala oluusi naye nina ekibuuzo kinabuuzanga abaana bano baafiiranga ennyo Oman oba Oman ojjukira nga erina cases ziti twagezaako kuzirwanyisa ezimu ne zikendeera naye omwana n'afa oba n'afuna obuzibu mu Oman omuzadde n'asimuka n'ajja ng'agamba kampani yatwala omwana wange n'omubuuza kampani ki n'akuwa enamba ya agent n'aŋŋamba yali akolera kampani gundi n'onoonyereza ng'oluusi agent yalimba bulimbi tewali kampani nga n'essimu yaziggyako dda yabulawo kati abazadde babalimbalimba nga bwe batyo ne batwala abaana baabwe mu ngeri bwetyo ne bamalira mu Oman ki ekibi ekiri mu ekyo nti omuzadde ono akkiriza omwana n'agenda n'akola n'amalako emyezi 9 ng'omusaala aguweereza buli lunaku buli mwezi era ng'omuzadde alya yeebaza n'eyatwala emyezi 9 bwe giggwerako eri ne bitabuka atulugunya n'atandika yayagala okugyamu ensigo n'atandika okunyonyogera omwana n'alaajana buli lwalaajana ono agamba yi ate kampani yatwala yereese obuzibu kati naye aba alowooza mutuufu kumbe mukyamu ngera naye agala obwenkanya bwe bumu bw'olina okuvunaana ono wa kampani okumubuuza byali bitya naye nga ye gw'olina okuvunaana taliiwo ekyokubiri naye kennyini omuzadde jjukira yayambako muwala we yaddira muwala we ne beeteesa n'atuuka nayo n'essente n'atandika ziryako ne baziwoomerwa naye ebikaawo bye bizze kate bakyukira eyakola ki eyatwala naye yatwala era asigala avunaanyizibwa of course eyatwala asigala avunaanyizibwa naye okusooka kwali kulina kwegendereza kwani kwa muzadde nti toweesuulirayo gwa naggamba olwaleero eriyo abagenda mu Dubai nga bakyagenda bwe batonga bwe bagendanga mu Oman naye nga omuzadde tofuddeeyo gwolooza gavumenti ojja kuleeta bannamawulire ku nkomerero ogambe gavumenti egenda kumaliriza nga naye ekutunuulira butunuulizi nga yeekulinze waliwo enkugambye yedda wano n'esirika bweti n'erinda gw'obike bw'obika n'ekubuuza tubuulira n'eyatwala ebiseera ebisinga muntu bw'amala okufa nga baamukukusa oluusi ne boonoonye eyatwala omusibe abula kati gw'omuzadde okusinga okugenda mu waato ogwo gezaako nnyo okwewala okurisikinga omwana wo okutambula namunigina mukwasiza kojjaawe atwala nnyo ayaŋŋamba babikolako bulungi kojjaawe tawangaalira eri era si ye employer we ebinaava mu kino ogenda bifeesinga bw'omu ogenda bitunuulira bw'omu naawe ali eyo mwana gwe watambula wagenda wekka gezaako okubeera omwegendereza gy'owangaalira watambula wekka tolina kakwati konna kusobola kwekwasa Uganda gezaako okuzza embeera zo nkimanyi abamu mmwe empapula zaggwa nakodda oli undocumented naye weekume ofuba okulaba nti onoonya empapula oba obeerawo mu mbeera ey'okusurvivinga otherwise ebintu ebisobola okuteeka mu katyabaga bw'omala obbigwamu famire ye ebeera egenda kukatuulamu yokka nga tusemberera okuba nga tumaliriza muganda waffe Joseph asindise okwetonda kwe kitasobodde kuba nga abeera naffe olw'ensonga eziteebereka newankubadde nga yayagadde nnyo okuba nga atwegattako okwongera okuba nga atusiigira ekifaananyi kuwa ensonga za Fred we zituuse naye nze nga nze bwe twasembye okutegeera nga tewannabaawo kiri awo kyamaanyi nnyo wabula nga poliisi erudde Dubai eyongedde okubateekako akazito ng'ebategeeza nti essaawa yonna bwe watabaawo kikolebwa omulambo bo bajja genda maaso baguziika eruyi eyo wayogedde ku association nga tumaliriza era kyenjagala oyongere okukkaatiriza nga ba Migrant Workers Voice abaana baneena baba baliyo nga bo bokka
nteekateeka ki gye musobola okubakolera ne muba nga musekiwalinga safety yaabwe n'okudda kwabwe singa baba bafunye ebizibu nga bino? Number one objective ey'ekitongole ekya Migrant Workers Voice oba objective esooka yali yakulaba nti abaana abawangalira mu mawanga ne wane Uganda, good enough wane Uganda tulina unions z'Abachina, tulina associations z'Abayindi. Era olaba omukulu Nalonda Mudi we yajja wano yasinkana omukulu wa association y'Abayindi. Nabo bakozi bagwira bali wano. Bw'osanga nga bafunye obutakkaanya era bawandiikira genda ne bangewuliriza embeera zaabwe ne support gye beetaaga. We appreciate that. Naye kati bannaffe abali eri ffe mu objective yaffe nga Voice kye twetaaga okulaba nti eddembe bano abagwira lye balina wano e Uganda lye tulwanirira ne bannaffe abali eri tufune win-win. Naye terigenda kujja nga mwe muli matankane buli omu ali bibye, buli omu alina amaanyi agaameemanye, buli omu yeeraba yekka. Olwaleero nalaba luli President Museveni yagenda e Dubai eyo mu Expo. Nendaba nga akwata bayagamba yawaayo sente Naziwa association. Lwaki teyaziwa omukulu omuntu yenna gwamanyi kale gwe muyina ku kizimbe kwe musula awo abakulira nnyo kadama munnammwe agenti abakulira nnyo, lwaki si gwe yaziwa? Eyo yali guest eraga nti bwe mubeera obumu mubeera supported. Naye ng'ate UN oba standards eziwa abagwira oba ba migrants eddembe zitugamba tulina kuba mu communities, tulina kwogerera wamu mu unions oba mu associations tusobole olw'ocommunicatinga information eri abo ab'obuyinza ku bitusumbuwa. Kuba tojja kwogera nange njogere n'oyo ayogere temulina mukulembeze ani abamanyi. Era luli nalaba chairman waabwe oba former chairman Mr. Kikomeko nga bagezaako bamuleese ku mukutu ogumu ng'ayogera n'agezaako balungamya ku butya bwe balina okukola ensonga zino. Tumwebaza musaale nti ayamba nnyo abaana naddala mu mbeera eno abafudde abafiiriddeyo abafunye okusomozebwa abalwadde and all that okubabeererawo okubagaidinga okufuna ekyo kye bateekeddwa okufuna. Kati weewuunya bannayuganda abamu abawangalire mu ggwanga ly'e Dubai abasinga bali isolated oluusi nti n'ebibiina nga bino tebabimanyi, abalala tebali just tebamanyi bambi, tebamanyi abalala tebaagala kumanya naye abalala bambi bo babadde tebamanyi. So nkimanyi basobola okumanya nti mu ngeri yonna gy'oyagala okufuna obwenkanya ng'oli ku mawanga genda onoonye kye bayita association, belong somewhere, a sense of belonging. So bano bamunno mu kabi be bajja okubeererawo ekikolwa ekyewuunyisa nti olwaleero ddamba bwe yafa ate waliwo association y'abanoonya obuyambi bwe mwe twegattira. Can you imagine? Era neŋŋamba kati lwaki teyaliiwo before twandibadde already twakisortinga dda. Okiwulira? Kuba wabaawo chain of leadership and command n'okutegeera ani akola ki, obutewaayiriza obuteevuma obuteryazaamaanya. Ne sente ze musonze temutandika ziwaayiriza nti Joseph yaziridde gundi yazigize bw'ati. If you have a leader wammwe ajja kuba ali responsible. Naye temumuyina mwe mulinda ne mmala kufiirwa ne mulyoka mutandika okwekumakumamu awo leader wammwe buli omu ayagala bukulembeze, ekyo tekikola. Kale mwekolemu community okusinziira ku provinces zammwe nga mmaliriza mbakubiriza ku mulamwa gwe gumu nti tubeere nga tuli bumu bwe tuba nga twetaaga obwenkanya n'okufuna ekyo kye twetaaga naddala mu mbeera enzibu ey'okufiira ku mawanga. Ofiiridde ku ggwanga olese toyina kwolina wagenda nga bw'oli, kitegeeza ebintu bino bina obuzibu obulekedde banno mikwano gyo ne famire. So n'olwekyo tandika okwegatta n'emikwano gyo mwogere bulungi n'empisa zibe nnungi mu bannaffe. Bannayuganda tumanyi obutakwatagana ku mawanga. Munnayuganda alaba munno omulundi ogusooka, ogwokubiri n'ogwokusatu, ogwokuna nga yeekweka, olumulaba ng'aweta. Naye Abanigeria bwe batunuulira abo ku street tebakwatagana. Bo bakwatagana baba bumu era munnaabo olumutuusaako obulabe olaba bonna baba bumu. So tubeere bumu mu ngeri y'okuba ntuyamba abazadde baffe be tumanyi tebeesobola. Ate era nammwe abazadde ffe tuli bweru, bwe tubeera ebweru tumanyi ekyokukola. We are exposed. Bwe tuba tubagambye nti twetaaga mpapula zammwe oba tubawadde amawulire mugezeeko okukkiriza, muleme kuvuma buvumi bali eri bweru nti be bassa omuntu. Nedda naffe tubeerayo nga bannayuganda nga tumanyi munnaffe oluusi afudde mu butanwa. Ffe tujja obbabuulira oba kale tebubadde butanwa oba wabaddewo embeera endala, please mukkirize kuba gavumenti tetujja sobola givunaana nga mwe temukkiriza.
kikulu abazadde okubeera abawuliriza n'okutuyambako kubanga ffe abali mu diaspora tusobola bulungi nnyo oluusi n'okusonda kasente okubasapootingako. Tweyanziza nnyo mukulu Kayonde Abdallah olw'okuvaayo n'oluŋŋamya ekyamazima nga bwe twagambye okufaako kubeera buli wamu era awonawonawona wooli osobola okussa omukago gw'enkomerero. Naye kansuubire mutegedde biki bye tuteekeddwa okuba nga tugoberera okuba nga omulambo gwo oba omubiri gwa mukwano gwo gusobola okuba nga gukomezebwawo wano. Ago ge mateeka agateekeddwa okuba nga gobererwa era tukukubiriza nti genda maaso, sigala ku programu eno, sigala ng'otega, sigala ng'olaba Alternative Digital Uganda, tukyakuleetera ebirungi, tukyakuleetera ebinyuvu. N'omulundi omulala nateera ku lunaku nga luno. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.